Ebyomuyimbi Stecia Mayanja bibinyo yetaaga ssala onono ateereddwa ku oxygen mu ddwaliro ly'e Nakasero. Tukwanirizaako ku Newspark channel, asooka likinge video eno, teeka obubaka bwawo mu comment section, ate osubscribinge ku YouTube channel yaffe eriggwa tannaba kuba nti nno okikola kw'ossa n'okunyiga akade ka notification. Wonna weesinza okuba nti nno olaba amawulire gaffe, twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Mu mawulire gettanse nago amawulire gannaku ebyomuyimbi Stecia Mayanja bibinyo embeera gy'alimu yeetaaga ssaala kubanga munange ono ateereddwa ku oxygen wali eri mu ddwaliro ery'e Nakasero. Jjukira nti ku wiikendi munange Stecia Mayanja yayimbira mu kagaali era abangi ne beebuuza yiyi Stecia Mayanja avudde ku ki okuba nti nno ayimbira mu kagaali. Naye ku mutimbagano gwe ku Facebook page yavaayo n'ategeeza nti nno abadde atawaanyizibwa omutwe okumala omwezi mulamba. Kakati mu kavidiyo ke tuli mu kukulaga mukwano gwange omulungi munange Stecia Mayanja embeera ye si nnungi era twongere okubeera nga tumusabira asobole okusuuka obulungi. Mu mawulire amalala agatali malungi waliwo Munnayuganda Bambi abadde ava e Dubai ono nno afiiridde Kunyonyi bw'abadde anaatera okutuuka ku kisaawe kya Uganda Entebbe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Omwogezi wa Uganda Police Force Fred Enanga avuddeyo ku nsonga z'omuyimbi Sheebah Kalungi. Jjukira ono gye buvuddeko emabega yavaayo n'ategeeza nga we waliwo omuntu omu era nga munene mu gavumenti munnange eyali agezaako okuba nti nno amukwatirira. Bwe bityo nno bwe byali era ng'okusinziira ku Fred Enanga bino bye bigambo bye. Ekitongole eky'Abambega ekisangibwa e Kibuli olwaleero kitandise okunoonyereza ku musango ogw'okutigaatiga omubiri gw'omuyimbi Sheebah Kalungi oluvannyuma lw'omuyimbi ono okweyanjula ku kitebe ekikulu ekya CID headquarters n'alyoka aggulawo omusango guno mu butongole. Mu kunyumyamu n'omuyimbi ono abakungu ku kitebe ekya CID headquarters yasobodde okubanjulira obulungi engeri omubiri gwe gye gwatigibwa era n'alyoka alaga n'omwami eyatigaatiga omubiri gwe mu ngeri etyobola eddembe ly'omukyala. Naye okwawukanako n'ebizibu ebitambula mu mitimbagano ne ku mikutu egya social media, omwami gwe yayogeddeko yalaze nti si ye Andrew Mwenda era oluvannyuma lw'okutwanjulira mu butongole omuntu eyamutigaatiga abakungu bagenda kweyongerayo n'okugaziya okunoonyereza ku nsonga zino. Naye nga ekikulu mu byonna twagala okwebaza omuyimbi Sheebah okukozesa obuvumu okuvaayo n'okujja ku kitebe ekikulu ekya CID okuggulawo omusango mu butongole n'okutubuulira buli kimu nga bwe kyatambula. Era twagala okuggumiza bannayuganda n'abakyala abali eyo ng'eddembe lyabwe lityoboolebwa nti nga ekitongole kipoliisi tuli beeteefuteefu okulaba nga tulwanirira eddembe ly'abakyala naddala abo abavumirirwa mu ngeri ey'okutigaatiga emibiri gyabwe, obuliisa maanyi n'emisango emirala egityobola eddembe ly'abakyala. Mwebale nnyo. Ate y'omuyimbi Sheebah Kalungi bw'abadde ayogerako ne bannamawulire avuddeyo n'avumirira ekikolwa ky'okuba nti nno abasajja batigaatiga abakyala kw'ossa n'okuba nti nno babatogaatoga okusinziira ku Sheebah
era agambye nti wadde nga abamu mubadde mumukomerera nti ayambala bubi naye ate n'abasajja beddeko nti kino si kye bayinza okuba nga bawa okuba nti nno babakwatirira. Akatubere nga tukuwa omuyimbi Sheebah kalungi obeere nti nno omwewulirirako. Omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okukozesa ekyakola ki mubiri gwe naye gwa butunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kikontroling kubanga tuli nsolo tetuli nkoko mbuolabe enkoko ng'ogiripira muwerekedde zisambala neebasi so mpulira olugibanga lwokulawo mu muki nyemuka mulaba nga ate muwe kitiibwa so okuzola olumulwaki ogiddeo mutuka yange atukunkonye bikoze nemutuka ya mukyala isanga nga mbibulire ebyaddakaawo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mumwati tutewala naye rape inawe etandikira si buli omuntu atandikira nakubaka muntu no bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches kutegeera n'oleeta omukonoko n'okunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako lwaki oli mu mmotoka yange nina kukusanga wooli nyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga kyawunziza okukola omulimu gwange mu mmotoka ni mu tayimu yange ng'omuntu eyeddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuza kulaba weemanyi kyebakola batakunga omuntu ku ttiimu ne bamuza ebbali twagatuliza kushiba abantu ba ttiimu bakimanyiza olusimbira motani naye base wigi yange tendiriko ndi mu mmotoka so gwojja ogulawo lwaki ogulawo mu mmotoka y'omukyala and then bwe nkugamba tomala gaggulawo nolaba nti kiryange lwaki tebweyongerawo ate gwe nosigala ngaokola ki okyajja ng'okyabera inappropriate nsooza ate ebyo bintu bikuulirako ddala wali zenonalabafanzi bange ebiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kanakumawa kiryoke sikugambe jangukolaki nkwatako no gwendekanga kukola ki bondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okukozesa ekyakola ki mubiri gwe naye gwa butunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kikontroling kubanga tuli nsolo tetuli nkoko mbuolabe enkoko ng'ogiripira tuli bantu so kyenayogerera kujjukiza abasajja nti tuli bantu abaana b'abendi abakazi bantu. If you can do that to me nze omuntu gwomu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kumanyira otyo oso okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nina obusungu lwaki otambula n'okola ki n'ogenda so waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kyenayogerera abasajja balikirawo kulaba abakazi ng'enkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwetusobola okwogera jangu nkwane nkugaane abadda ku social media namusekera ebintu nga assaults nemubifunamu mmwe ng'eyo time gyemufunyemu okukuba amayinja noono eyafunyeyo ekimuluma katumalirize eddala abanauganda zembaagala nebikozi munauganda sina wakulaga singa nalinawo yandigenzi bwete wetambudde obadde mulabi mulungi obale kwekumira ku News Park channel toyerabira kulikinga ku subscribinga ate era n'okulekawo baka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.